mu kakiiko kano ng'asoose kukkiriza nti kituufu yafuna obuwumbi 39 okusobola okuziwa abalimi abaali basiba mu 7 kyokka ng'ababaka okusinziira ku bwino balina abalimi abasinga obungi ssente zino tebaazifuna. The law firm demanded for the money and the money was secured on 15th of June 2021 and a further payment of 12 billion was secured on the 17th of November, both payments totaling 39 billion. Ababaka batabukidde Kichoncho olw'okumubuuza ebibuuzo nga yeebuzaabuza ku nsonga y'abalimi abataafuna ssente era bimutabuseeko n'atandika okutamwattamwa. Mr. Katabazi, did you submit any accountability regarding this payment to the clients, to Naads? The 20% for 3 years was going to be a basket from which most of this cost would be. Our procedure. You got 39 billion and you paid direct to the claimants. So were you working for nothing? This one we need the members to know the structure of payment, to know how much you are supposed to deduct. Kino kijja ababaka mu mbeera era ekiddiridde kwe kusooka okusaba munnamateeka ono akuba ebirayiro ng'ababaka bagamba abadde asusse okubabuzaabuza. We have not received any complaint of that disparity. Should you allow us time? Order. Would you guide our witness to respond to the questions directly that we are asking? And you're making different statements. You know, we don't want to put people on oath if things are flowing. But now things are not flowing. So, Mr. Ma, before you even say that, let's pass. I, Sean Katabazi, Patrick, solemnly swear by the Almighty God, the evidence I shall give touching the matter before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Ababaka era bakizudde nti munnamateeka ono yasindikiranga abalimi ssente kyokka n'abalagira okubaako ettundutundu lye bamuddiza nga waliwo gwe yasindikira obukadde 9 n'amulagira amuddiza obukadde 50, omulala yamusindikira obukadde 15 n'amulagira amuddizeeko obukadde 45 n'abalala. Meaning there was already a standing order that once this money for all the clients hit the accounts, so much money should go back to the account of the law firm. To remunerate the lawyer. Number 2, to provide for expenses relating to how they would be paid. Whatever we are asking you is not out of a blue. Simply simplify the job and tell us. Either the person is willing to give us information or not. We are not going to plead with anyone, but we are going to get the information anyway. Yes. Wano munnamateeka azzeemu okwogera ebitakwatagana ku nsonga zino era ababaka bavudde mu mbeera ne bamutabukira. These are the owners of the money and the representatives who are mentioned here to prove ones who understand your rank. And to prove that, Honorable Chair, is that we have one of the beneficiaries here who has never received a coin, but in the records he has been paid 50 million. Waliwo abamu ku balimi b'amajaani abaleetedde okunnyonnyola ku nsonga eno nga batuuse ne okwoza ku mmunye nga bagamba munnamateeka ono byonna bye yeewozaako bulimba bwereere era ye kennyini yabalagira okumuddiza ssente zino nga kati baagala ssente zaabwe. Mr. Katabazi, please, and you are swearing with the Bible. God is watching you. Tell the truth and pay us our money. Documents zanje ziri aho, statements zanje ziri aho, arebe mu accounts za documents zanje. Kyokka munnamateeka Kichoncho abalimi bano abyewa ng'agamba tabalabangako era takolaganangako nabo nga n'ekiwandiiko kye yawa aba Naads ekiriko omukono gwe nakyo akyewakanye. For the record, I have never been in, she said Rukunjiri. I've never been in Rukunjiri in that period. I didn't even know her. I don't even know Tukahigwa Henry. We are talking about people who are here. See, we are not privy. We are not, as a law firm, privy to the undertaking between the plaintiffs and the people they represent. You cannot say you are not a part when the money went to your account. Wabula ababaka bavudde mu mbeera ne basaba akulira akakiiko kano okulagira poliisi ekwate munnamateeka ono olw'obufere n'okubuzaabuza akakiiko. Mr. Katabazi, can you kindly go with the CID? We are expecting a report from CID to form our recommendation and the way forward. Munnamateeka ono Patrick Katabazi Kichoncho okuva mu kampuni y'abannamateeka eya Pathways kizuuliddwa nti yakolerako mu paalamenti wakati w'omwaka gwa 2007 wabula n'alekulira emirimu gino mu mwaka gwa 2014 kyokka ne butuukidde olwaleero abadde akyalina ensimbi zaafuna mu lukujjukujju okuva mu paalamenti ng'emirimu yagiwummula dda.
kati ekirindiriddwa ya lipoota egenda okukolebwa akakiiko ka paalamenti aka COSASE ku nsonga eno sako n'ensonga ya biliyoni 39 ezaali ziteekeddwa okuweebwa abalimi b'amajaani. Nze Hasifu Sekiwunga, BBS Terefayina wano ku paalamenti.